omulabi waffe atulaba ku MRU TV nate tukomyewo nawe nabasuubiza nti tuyina ekitundu ekyasooka ebyafaayo bya Buganda ebyo twabisunsula mwe mwali muwawa Basekabaka ebintu byonna ebisinga era yagala okumanya ebisinga osobola okuddako ku mukutu gwaffe MRU TV mu kimu gye kiri nga ndi n'omukugu wange Bukenya. Bukenya nabadde atubuzeeko lwaki nti mabegakaawo yali yaggulawo channel ye n'atandika okukola okunoonyereza ku miti era musobola babulire channel yo basobola okugenda banoonye ku miti egyo gye wali onoonyerezaako bagita Light Media UG. Kaakati okuva we yamaze okukola research yakomyewo nange kwe kumubakira nesawo neŋŋamba kaakati omukulu ono njagala abe ng'atubuulira ku byajjeeyo. Najjukira abantu baffe twabasuubiza nti bagenda kuba tubannyonnyola ebika bya Buganda. Ebika bya Buganda era kyemmanyi bangi babisuubidde naddala abali ebweru eyo abali mu bitundu ebyenjawulo. Njagala baweza programu eno tuba twatandise ogisumulula naye nga tunagenda kumanya bika byaffe. Waliwo ebintu bingi omuntu byandyagadde okumanya bifo nga tunatandika bika. Waliwo olujja, waliwo olujja, waliwo omutuba, waliwo olunyiriri, waliwo essiga. Abantu wandibadde obannyonnyolamuko nga tunagenda kubika tugenda bituukako ng'omuntu oyogera ku lunyiriri akitegeera bw'oyogera ku lujja akitegeera. Essebo soka obuze kuba tulaba. Neyanza nnyo ssebo omuteesiteesa okumpa omukisa guno. Amanya nze Bukenya Herbert nga nva mu lujja lwa Festonville akalamidde Sebijja. Sebijja abamanye Kampuuki Kalungu era nga nva mu lunyiriri lwalidde ki kati awo oba olanya indanya awo oba olanya weebale kubanga nali badde ntandikira ku kitange nti nze Bukenya Herbert kitange wa tata nzaala ye muwonge Sam atudde ekyengera nga jajja nva mu lujja lwa Festonville agalamidde ki Sebijja. Kaakati mukulu Bukenya era mu buvanga oba nkiyite ntya mu ttuluba lyerimu mbadde nsaba omulabi waffe wa MRU TV otandika omunnyonnyola mu ngeri nga bozzoolanya naye ng'omunnyonnyola nti omutuba baba bategeeza kino olunyiriri baba bategeeza kino okisege afune ekifaananyi asobole okutegeera ekyo kyennyini. Kati amanya nze Bukenya nga tata nzaala yatandika ki family eyiye nga yekutula ku jjajjaawe anti ozaala omwana akula n'akola ki kati taata ye muwonge Sam kati naye alina gy'atuula ku mutala kyengera gye yazimba n'aleka wakitaawo bajjajjange n'ave wajjajjaawo ye gwayita taata we kubanga jjajja ate yalina amaka abiri yalina ebuddu n'eggomba kati naye amaka amakulu gaali ggomba n'awasa omukyala asooka owokubiri n'akola ki owokubiri n'amuteeka ebuddu. So kaakati njagala otunnyonnyole njagala nange njagala nveewo nga nkitegedde n'omulabi waffe akitegeere kati otugambye gwe Bukenya Herbert mutabani wa mwami muwonge Sam aliriddawa alikyengera olina wookiyise alikyengera luba lunyiriri kati ndi ku taata oli ku taata taata nzaala weebale tambula kati wenva ku taata ningenda ku jjajja taata wa taata kati jjajja yo yagalamidde Sebijja mu Kalungu mu buddu era alina n'ekijje tulina n'ekijje ekirala eggomba gye bazaalira taata era nayo tulinayo ki wajjajja kati wetuva jjajja alina baganda be kati baganda be ze tuyite empya nti baganda bajjajja oyinza okusaba jjajja ow'eggomba jjajja ow'ebuddu jjajja ow'emaddu jjajja ow'entebe ow'ebusiro jjajja ow'ebulemeezi jjajja ki ezo ziba mpya baganda bajjajjaawo omusajja
kati ezo ze tuyite empya kati abo bajjajja nabo balina abaana bebazaala balina abaana bebazaala kati jjajja kati nze gambye Festonville babeera bataata bo bajjajja baganda bataata baganda ze tuyite enzija kati mba muzzukulu ewaka nva mu lujja lwa Festonville taata wa taata kati Festonville yalina baganda be yalina Katulu Emaddu yalina gundi Kapere ekijjomanyi yalina gundi ani awo Ekalungu Gulyokereeyo oyo nayo jjajja yalina kati ezo zonna mpya empya so ekitegeeza omuganda yenna oba omuntu aliyo yenna atulaba oli waakona ku kigambo nti nva mu lujja lwa gundi oddukirawo mangu nti abo baganda bajjajja baganda bajjajja tugende ku kirala kati jjajja naye yalina bajjajja be kubanga yalina kitaawe kubanga kati jjajja Festonville yazalibwa mu 1888 n'afa mu 1959 egyo emyaka 75 awo ekyo kati yalina bajjajja be kati bajjajja be mwe muva ziri ennyiriri kati ab'ennyiriri awe bwe tuconnectingira eyo waggulu kubanga bajjajja be abo bajjajja b'ekitegeeza baliwo mu 1700 kakati waliwo katulabye olujja tulabye olunyiriri lw'otunyonnyodde kati waliyo akasolya kati olujja bwe tuva ku lujja tugenda ku mpya kati bw'ova ku mpya ezo tuba tugenda ku lunyiriri kati olunyiriri olwo era nabwo olunyiriri luba luli eri ku bajjajja b'empya ziri ng'era bw'okiwulira nti olunyiriri lujja lugobalagana lineage ebeera lineage mu luzungu mujja mugoberaganya kati wenkugambye nti baba bajjajja oli ayinza okugamba kati nkugambye bajjajja bali mu myaka 10 okuva kati kati era mu myaka 10 n'obala gino ki manya olujja luli mu myaka 10 okuva kati kubanga taata wange waba alina emyaka 7 kati ate obala emyaka 10 n'otuuka ku jjajjange n'obala emyaka era 10 n'otuuka ku ki ku mpya n'obala emyaka 10 emirala n'odda ku ki ku lunyiriri kati ziri ennyiriri kati nga tugamba nti bajjajja baganda bajjajja bazaala abaana bangi kati nabo ne bazaala abaana kati bazaala abaana ffe tuba tumanyi bagundi kati tumanyi bajjajja bagundi bajjajja ffe betumanyi naye nabo balina bajjajjaabwe nabo ne babeera bajjajja bwe batyo kati olunyiriri olwo lwe lugatta ki bajjajja bali bonna ate ffe ne tuka ku bazzukulu kati oyinza okubala decades ziba decades centuries entuufu toyinza zibala kubanga nabo zajja kati kutulaba kati ngamba ndi muzzukulu wa gundi jjajjange naye oyinza okubala kati centuries nga 10 okutuuka ku ki ow'olunyiriri olutuufu eri yasooka tuba ne bagamba nti ekika ky'engabi mwenva kirimu abantu abasoba 5,000 naye nga ffenna buli muzzukulu essaawa eno alina olunyiriri mwava naye tugamba nva mu lunyiriri lwalidde ki naye ng'alidde ki omutuufu ali mu myaka nga 2000 ate nga gundi ng'ow'omutuba omutuufu kubanga ova ku lunyiriri odda ku mutuba ate nga n'ow'omutuba omutuufu naye ali mu myaka nga 10,000 naye nga gamba nti weva mu lunyiriri lwalidde ki mu mutuba gwa mumwa atudde kankubuza ekintu kimu waliyo emituba egy'enjawulo w'otunulira waliyo emituba egy'enjawulo kuba oyinza osanga ekika nga bagamba tuva mu kati nga waffe tuva mu Ssekabaka y'omu naye ndi mu mutuba gwa njawulo kati mwe temuyina wakasolya temuyina masiga kabaka waabeerawo yasimba omutuba nagamba omwana wange kati tulaba Daudi Chwa yasimba bava mu Daudi Chwa oba mu Mwanga oba mu Muteesa yabasimbira omutuba kati ogamba nze nva mu mutuba gwa Suuna Suuna yasimbira Muteesa omutuba Muteesa n'asimbirwa Daudi ani Mwanga omutuba
ne mwanga yasimbira ani Daudi chwa kati tuva mutuba gwani gwachwa okiraba imwe neve tweyongerayo twa mukabaka yatandika line giye yani ko mutuba gwe nasimbira gundi omutuba kati onayinza okusimbira semako kiro omutuba onaliko mutebi kati watuva oyogedde ku lunyiriri tugenda ku mutuba kati omutuba ogwo owesiga yazala abaana ab'omutuba ate abaana ayinza okuba yazala abaana bangi ne batuuka ne beekutulako ne bagamba omwana esiga owesiga tugambe ffe tuva mu siga lyakalwanyi tulina emituba 7 kati ate egundi emituba giyinza okusukka obungi oli ow'omutuba n'asimbira omwana we omulala omutuba nagamba gundi yali nsikira naye n'olwo musimbidde omutuba ng'abaana bangi nnyo basuka nga famire nnene nnyo kati nga ogamba nti ab'emmamba bangi nnyo ne basimba emituba mingi igwe nanyini lujja jjajja igwanyinza osimbira ki muzukulu omutuba mwa mutabani wo ngozadde abaana bangi nnyo kati nga tugambe nga abasiramu bazala abaana bangi n'abakyala nga 30 kale n'abakatuliki n'abaki amadini amalala abantu kale abantu yazala abaana bangi nnyo abalenzi bangi nnyo ate nabo ne bazaala nagamba nnono mutabani wange namusimbidde omutuba kubanga azadde abaana basuka mu 10 kati wetuva ku mutuba tudda ku ki wetuva ku mutuba kati tuba tudda kusiga omuntu njala tumunnyola essiga kuba bangi bali eyo abasinga bawulira biwulire nga babyogera tebabitegeera naye kasooka tuwumulemu katono nnyo tulyoke tukomewo tova ku MRU TV layike nga share nga tukomyewo n'ebyafaayo bya Buganda waffe owa MRU TV tukomyewo mukulike eyo mukumulamu okwo tukomyewo nate ne tubonere tukomye twogedde ku mpya twogedde ku nyiriri twogedde ku buli kimu wetugedde mukuwumulako nno nga abantu baffe twasazeewo okubayigiriza nagambe tugenda kuba tubayigiriza ebika buli omu olina okumanya ekika kyo naye twagadde tusooke omanye ebintu bino ebikulu oyo tunatandika okukuba ebika ebintu tugenda osinga okukoonako ennyo ebyamakulu akasolya olunyiriri omutuba ebyo byonna omukulu Bukenya Herbert oyongereyo wali wetukomye katubadde kusiga manya ku mutuba nakugamba nti nno ow'omutuba walaba abaana be nga bangi ow'omutuba ng'asimbira omwana we ki olunyiriri nga bakutulamu ngagamba bano abaana bangi nnyo ab'olunyiriri leka mbakutulemu ng'olunyiriri lugaziwo olwo kati omanyi lwaki akutula obuyinza buba bungi nagamba kampe ku mwana wange obuyinza atambulizeeko emirimu yero nogamba omwana wange ntaddewo olunyiriri olwokubiri kati ffe tulina enyiriri 8 kati nogamba nti kanyongereko olunyiriri olwo 9 kati ow'omutuba yagaba olunyiriri ow'essiga yagaba ye asimbira mutabani we omutuba okusiza mu ayirake kati ow'essiga nze nva mu ssiga lyalidde ki ebuddu kati ye ayinza okugamba nti emitumba gyange abantu basusa obungi kati mugundi mu mutuba gundi kankutulemu kufuuke ki weyongeremu olunyiriri kati nga nsamba omukulu wa kasolya wanagamba abaana bazadde nnyo kanfune gwempa ki gwensimbira ki essiga essiga neligenda gaki kati ffe tulina mu kika ky'engabi tulina amasiga 32 tuba ntino tuba bangi nnyo kati okugamba amasiga 32 ate nga buli siga lisukka abantu omutwalo ate si mutwalo gukazi ngereza mutwalo kuba kati weba abaganda abatuufu bali obukadde 5 kiteeberezebwa abo bagamba 8 naye tugamba nti obukadde 5 be baganda ate nga ebika 52 kiba kitegeeza ebika 52 ate nga tugambe gundi ng'ekika ky'engabi tuli emitwalo tubanga emitwalo nga 10 n'omusobyo kubanga ebika ebikyasinze abantu abangi olaba mmamba nojja ku munkima nojja ku ngabi nojja ku rugave nojja ku abeddira emmere
Bali bwe twogera kubika ekkobe nojja kubeera gundi omanyi kati ab'empologoma bamba abulira mu ngo abaki empologoma eri awo tetegeerekeka nengo baabula abamu bali eno mu balangira we batyo na mulimu ab'embwa abakasimba kubanga bonna baava mu kikundi kimu kati awo tuva ku eri eddaala eryomutuba ddaala ki eriddako ow'essiga era woba otambula nti nva mu mutuba gwani kubanga tujogedde so and so ngenda kusiga lyakalwanyi kati nzingambye nva mutuba gwa mumwa ebuddu kati ate omwana ow'essiga abaana be yazaala mwe muva ab'emituba kati nga ngambye nva mutuba gwa mumwa musiga lya kalwanyi erambu ekizinga lambu olubalama lambu mwensibuka era lyonna ttaka lyaffe liriko eka nga lukanga naye abantu basengako basukoota mwensibuka kati ate kyova olaba yasengayo n'ava wali ku kigundi lambu nga babiyita ki ebivuvumira nga bibatawaanya najja eno emukoko olaba oba ogenda e Masaka waliwo wayita emukoko nga wakava mu gundi eruka yaawo weeyongerayo waliwo bayita emukoko awo so kati wetuva ku ssiga waliyo ekiddako wakasoli omukulu w'ekika abaana be yazaala kati wetugamba nze nva mu kika ky'engabi nsamba abaana be yazaala bebafuka ab'amasiga bebafuka ab'amasiga waba waddayo owakasolya wetuva kuwa oye mukulu w'ekika owakasolya mukulu w'ekika so wetuva ku mukulu w'ekika abakabaka abali byaffe abalungi abatwala ku MRU TV nga wena bagambe nti program twakomyewo ne episode eyokubiri ebyafaayo bya Buganda tugenda kuba sunsulira omukugu yakomyewo abadde mu kunoonyereza abasinga abadde mulwadde temukyamulaba abadde mu kunoonyereza agenzeko mu bajjajjaffe agenzeko mu kwebuuza kati yakomyewo ne bwino nkusaba olayikinge osharinge era ogambe ne munalaba omukutu guno ku bransonga tugenda kuba tubasomesa ebintu bino nsazeewo tusookere ku katundu kano lwaki nti bye tugenda okuddako nga tunnyonnyola ebika bya Buganda ebintu bino tugenda kuba tubikoonako nnyo era gwe ali awo njagala omanye ekika kyo okimanyi omanyi emirimu ekika kyo gye kirina okukola mu lubiri ewa Ssaabasajja omanyi amannya gewammwe mutuma manya ki oshegeera ate buli siga lina amanya geetuuma oba onfuna so kati njagala weekumire ku omukugu guno mwina Bukenya Herbert namuleese era tugenda kuba tutandika kika ku kika ne gwatulaba essaawa zino saagala kumubuusa maaso tujja kuba tutandika olona tukomyewo tujja kuba tutandika n'ekika ky'engabi sikyovaamu atandike n'ekikye awo tulyoke tusumulule tweyongere mu maaso pozi goli mulangira nze ndi mulangira ova musekabaka nze nva musekabaka ebuteregga mu mutuba gwa Kawuuwa empande wakiso tujja kuba twogera ebintu ebisingawo sibula kuba tulaba neyanziza nnyo okumpa omukisa guno amanya ansigadde Bukenya Herbert era nga yenze amyuka omulimu w'ekibiina ky'Abaganda nkubaza amago mu ssettendekero lya Ssaabasajja tetugenda kusukkakaawo mubeere bulungi layikinga sharinga yagamba ne munno nti waliwo ebipya by'amagezi bye tuzze okuyiga wano eno era ffe weetuli twabagamba weetuli okubawa ebisanyusa ebiyigiriza na buli kimu temujjanga okwo mwebale mubeere bulungi mweraba